بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumutera n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu. Tumusaba Allah lubeerera asookusaasira n'emirembe ku mbaka wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbalamira okutya Allah tabaraka wa ta'ala nga nange seereseeyo tukole bye tuteekeddwa okukola nga tuli balamu, saati tweziyizeeko bye tuteekeddwa okweziyizaako nga tukyali balamu. Bil ikhtisaari mbufunze tutunulire min abwabil khair fi Ramadan, mu bulungi bwetuteekeddwa okukolera mu mwezi guno ogwa Ramadan, li alla yafutana hadhihi shahrul mubarak, tuleme kubeera nga tubutiitako mu mwezi guno ogw'omukisa. فقد خص الله تعالى شهر رمضان بميزة عظيمة، وهي أن أجور الأعمال الصالحة فيها تتضاعف، أنه سبحانه وتعالى عنها بغير حساب، يجازي عنها بغير حساب. mwana wattu wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga yawula omwezi guno ogwa Ramadani mwana wattu n'ebirungi bingi ebinene, era n'abeera nga agweyawuliramu nga tuteekeddwa okukoleramu emirimu emituufu mugwo nga Allah atukubisizaamu mugwo nga tamaze kubeera nga abalirira. Kyava tugamba mu hadithi n'atugamba nti buli mulimu omwana Adamu gwakola agumanye empeera zaagufunamu, n'agamba nti illa sawm, okujjako okusiiba. As-sawmu li, kusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, singenda okusasula omusiibi. Kyova olaba nga Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti rubba saim, yandiba omusiibi ono asiiba nga hadduhu min as-siyam, empeera gyagenda okufuna mu kusiiba al-atashi wal-ju'i, mwana wattu njala na nnyonta. So nekibeera nga obulungi buno tubuganyulwemu biidhnihi al-mawla wa aunihi subhana, tuleme kubeera nga tuyitwako bulungi obwo. Akalungi akasooka kosaanidde okubeera nga weekwatako omwannyinazi muganda wange ampuliriza, siyamu Ramadan imanan wa ihtisaban, okugusiiba n'obukkiriza ng'ate era osuubirayo okubalibwa oweebwa empeera mu ekyo kyokola. Nga hadithu sallallahu alayhi wa sallam gyagamba nti man saama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muntu singa asiba omwezi gwa Ramadan n'obukkiriza ng'asuubirayo n'empeera mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. Thaniyan, ekigambo ekyokubiri, qiyamu Ramadan imanan wa ihtisaban, okuyimirirako mu mwezi ogwa Ramadan. Mwannyinaze muganda wange ampuliriza, yimirirako mu mwezi ogwa Ramadan. Mbaka yagamba nti man qaama Ramadan, omuntu singa ayimirira mu mwezi guno ogwa Ramadan imanan wa ihtisaban, n'obukkiriza n'okufuna empeera, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akusonyiwa ebyonoono byo biwakulembeza okukola. Abange musaale ku salatu tarawih. Ku mulundi ogwaggwa twatunulira tugamba nti qiyamu Ramadan, omumanyi ayitibwa Yahya ibn Sharaf an-Nawawi yagamba nti ayi salatu tarawih, kubeera nga tusaalako eswala eya tarawih. So tubeere nga tusaalako eswala eya tarawih, tuleme kubeera nga tusubwa bulungi obwo. Nukhti'u bil-layli wan-nahar, tusobya emisana n'ekiro, mwana wattu tugwanidde okubeera mu abo abakola batya, abasonyiyibwa. Omulyango ogwokubiri gwotasaanidde kubeera ng'osubwa muganda wange mwannyinaze ampuliriza, kathratu sadaqat wal infaq, okuyitiriza ennyo okusaddaaka n'okugabirira. Kathratu sadaqa wal infaq, okubeera nga tugaba n'okubeera nga mwana wattu tusaddaakako oba n'okugabira abantu b'omu maka gaffe. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti falyunfiqu dhu saa'ati, awekitiibwa Allah yagamba nti falyunfiqu dhu saa'atin min saa'a, Allah gwabe aweeyo oyo Allah gwabeera agaziiriza mu byenfuna. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah, ate oyo Allah gwabeera afundawalizza ate abeere nga awaayo okusinziira ku ekyo ekitono Allah kyamuwadde. Ojja kusanga nga bagadde baffe bajjajjaffe mu mpya mwe twakuliranga, mwana wattu Ramadani bwe yatuukanga yalina enkyukakyuka nnene mu nsiibulukuka ne mu ndya yaddaako. Ne kibeera nga mwana wattu kyabaleetera okubeera nga kisikiriza abato bano okubeera nga basiiba.
naye nosanga amaka nga mwana wattu ensiibulukuka bwetu bwefaanagana, nosanga nga neddaaku bwetu bwefaanagana. So Allah gwabeera agaziiriza Ramadani ebeereko nkyukakyuka ku futaari, ku ddaaku, such that abaana bano nabo tubeere nga tubaagazisa. Naye gwe n'obeera nga ku ddaaku olya capati olya abindaazi, omwana ono anaafuna ati omutima oba oliawo ogusiiba. So katharatu sadaqa, omulyango gw'obulungi tubeere nga mwana wattu tusibeera bayitirivu bakusaddaaka mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Embeera eyokuna oba omulyango omulungi ogwokuna tuftiru saimina, okubeera nga tusiibulula ku basiibi. Abange tusiibululeko ku basiibi. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man fattara saima, omuntu yenna singa asiibulula omusiibi, kana lahu mithlu ajrihi, afuna empeera yeemu ng'ono gwasiibuludde, ghayra annahu la yanqusu min ajri saim shay'un, wabula tetutegeeza nti ono gwasiibuludde akendeera ku mpeera ye, nedda, wabula afuna kyekimu. Kyova olabanga abategeera embeera eyo mu nsi ezaakulaakulana ez'Abawarabu, ojja kubasanga nga ku haramu Makka ne haramu Madina bateekateeka ebyaliriro. Bwe twogera okusiibulula omusiibi tetutegeezaamu kugula menvu ku muzikiti, tetutegeeramu kugula mazzi, tetutegeeramu. Osobola okukwata akasawo k'omuceere, naam, n'ogula n'ennyama, n'ogibeera nga osiibulula abantu ne basiibulukuka. Eri oyo Allah gwawadde obusobozi, ekyo okisobola mwannyinaze, muganda wange okisobolera ddala, teweeteeka mu bantu abatakola bati. Teebereza, subhanallah, omuddu ku haramu Makka bateekawo ebyaliriro byabwe, ne baleeta n'abayizi abagenda okubeera nga abamu babajja mugundi muki Madina University, ne babajja ne babaleeta ne babasasula ne ssente. Subhanallah, basobole okubeera nga bakoowoola abantu olaba ku haramu nga babayaayanira buyaayanizi. Lwaki? Ayagala kufuna mpeere, n'akuwa ka packaging nga konna kajjudde. Nga bw'oba omaze okusiibuluka mwana wattu teweegomba kubeera nga okola otya, teweegomba kubeera nga mwana wattu ogenda ate kulya kintu kirala. Wakadhalika nawe ku muzikiti ewammwe osobola okugula akasawo k'omuceere n'ogulirako n'ennyama ne balya bulungi ku mitwalo ga 3 oba ku mitwalo ga 4 ne gamalako. Ramadani mulimu abaddu nga bo ebbanga lyonna beeteeka mu batalina. Obulungi buno nabwo bukuyiteko oba okusiibulula omusiibi. Kale oba kiganye abantu b'omu makaago, sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti idha anfaqa ar-rajulu ala ahliha nafaqatan wa huwa yahtasibu, singa omusajja awa abantu b'omu makaago obugabirizi, ng'obugabirizi obwo tamala luwalo, subhanallah, ng'osuubira nti mu kubawa ogenda kufunamu empeera, ewaka olinawo abantu bameka? Beera ng'obasiibulula mwannyinaze ampuliriza, beera ng'obasiibulira muganda wange ampuliriza, obafunemu empeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ku lwa hadithi sallallahu alayhi wasallam gyagambye nti bw'osiibulula omusiibi mwana wattu omufunako empeera nga naye zaabeera afunye. Obulungi obwo buleme kubeera nga butuyitako. Hadith rawahu Imam Ahmad wa sahahu Sheikh Nasiruddin al-Albani. Akalungi akokutaano al-iktharu min qira'ati al-Qur'ani wa tilawatuhu, okubeera abayitirivu b'okusoma Qur'ani mwana wattu n'okubeera nga tugisoma tilawatan, okugisoma ne tilawatan mu mwezi guno gwa Ramadhan. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam yagamba nti siyam, okusiiba, wal Qur'ani, mwana wattu n'okusoma Qur'ani, yushfi'ani lil abdi yawm al-qiyama, bigenda kuwolereza ebyo byombiriri abaddu ku lunaku lw'enkomerero. Yaqulu siyam, okusiiba kugenda kugamba nti ay rabbi, Allah wange, omulezi wange Allah, mana'tahu at-ta'am, namuziyizaako okulya, washahawat, n'ebyobwagaze, fashafi'ani fihi, mbeera ng'onsonyiwa. Subhanallah, teyalya teyanywa teyagenda eri mukyala we, nembeera nga yeetangira ku lwakubanze, mwana wattu beera ng'omusonyiwa ku lwange. Wayaqulu al-Qur'an, Qur'an egenda gamba nti mana'atahu an-nawm, namuziyizaako okwebaka obudde obw'ekiro, fashafi'ani fihi, kusaba mwana wattu obeere ng'onsonyiwa ku lwekyo. Agenda gamba fashafi'ani fayushfi'ani,
sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah agenda kubeera nga akusonyiwa kwejjeerezi ku lwekyo. Hadith rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani. Nekibeera nga tubeere bayitirivu ba kusoma Qur'ani. Mwanyinaze otuuse mu jjuzu mmeka? Muganda wange otuuse mu jjuzu mmeka? Oyimiridde otya? Abange tubeere bayitirivu ba kusoma Qur'ani. Al-ijtihad, ensonga ey'omukaaga, obulungi butasaanidde kubeera nga tusubwa. Al-ijtihad fil ashr al-awakhir, okunyiikira mu 10 erisembayo. Ekyo nno nkakasa bulungi nnyo nti abawalimu bajja kubeera nga bakikoonako singa ekiseera kinaabeera kituuse. Ensonga oba eyandibadde ey'omusanvu oba ey'omukaaga, al-ikthaaru min dhikrillahi ta'ala wa istighfaaruhu wa du'aa'u, okuyitiriza ennyo okusaba Allah atusonyiwe n'okubeera nga mwana wattu tuyitiriza nnyo okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa layla, yani fi Ramadan, da'watun mustajab. Buli musiraamu yenna, mwami oba mukyala, olusaba lwabeera asabidde mwezi guno gwa Ramadan, okusaba kwe mwana wattu kuwanukula. Mu hadithi endala yatugamba nti 3 da'awatin mustajab, ensaba zangeri 3 Allah azanukula. Yagamba nti da'watu saim, okusaba kw'omuntu asiibye. Yagamba nti kwanukula mu maaso ga Allah inda al-iftar, omaze okusiibulukuka nemmalya gaddaako. Yatugamba Allah nti wa fil ashari hum yastaghfirun, nemmalya gaddaako basaba Allah waaba abasonyiwe. Sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza dhikr nga singa obeera ogisomye ozuukusa okulya daakuwo nogamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yagamba nti dhikri toyinza jogera ng'osigwa wamuseemu obudde obw'ekiro okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ky'obeera omusabye ajja kubeera nga akikuwa. Okitegeera muganda wange, buli lunaku ozuukuka n'olya ddaaku. Lwaki tomusaba Allah abeere nga akumalira? Wa da'watul madhlum, n'olusaba lw'omuntu ali azaamaanyiziddwa. Wa da'watul musafir, mwana wattu n'okusaba kw'omutambuze. Nekibeera nga muganda wange mpuliriza, twekwate mu kusaba. Buli wonna weetaagisa, tuli beetaavu eri Allah, tulina ebitaaga Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atumalira, tumusabe Allah ajja kubeera nga atumalira. Ensonga ey'omunaana, al-hirsu ala adaa'i salawatul khamsa ma'a al-jamaa'a مع جماعة المسلمين والمحافظة على سنن الرواتب, okubeera nga tululunkanira, okubeera nga tusaala eswala ezatulalikibwako 5 mu jamaa, n'okubeera nga tugattako eza sunna. فقد قال صلى الله عليه وسلم agamba nti ma min muri'i, teri omusiraamu yenna تحضره الصلاة mwana wattu ayolekera eswala oba agenda okusaala eswala ez'obateeka, fayuhsinu wudu'uha, n'alongosa bulungi nnyo wuzuye, wa khushu'iha, n'okutama kwe, n'okugonda kwe mu swala, wa ruku'iha, n'okutama kwe mu swala, illa kanat kaffaratun lima qablaha, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu amwejjeereza ebyo byabeera yakulembeza okubeera nga mwana wattu akola. Min adh-dhunubi, mu byonoono, ma lam yu'ta bikabira, ibanga lyamalanga takoze mwana wattu binene. Yagamba nti wadhalika ad-dahru kullah, mwana wattu ekyo kitegeeza mu mwaka mulamba. Ne hadith mbaka yagamba nti law ara'aita, mulaba mutya, law anna naharan, singa omugga, bibabi ahadikum, gukulukutira mu mulyango gw'omummwe, yaghtasilu fihi 5 marrati, nga agunaabiramu emirundi 6, hal yabqa min darnihi shay'a, asobola okusigalako eko. Bagamba basahaba bagamba nti la yabqa min daranihi shay'a, tasobola kubeera nga asigalako ko owange gombaka wa Allah. Yagamba nti kadhalika mithlu salawatul 5, ekyo nno mwana wattu kifaanaganako ng'eswala 5. Ofunye bulungi nnyo wuzuyo n'ogenda n'osaala salatu jamaa, ate omanye empeera z'ofuna. Omuntu asadde jamaa, Allah ate aba agenda kukubisiza mu mwezi guno gwa Ramadan. Ensonga ey'omwenda, at-tasamih wal-i'rad 'anil jahilin, okubeera ng'osonyiwa n'okwesamba abo bonna okugamba batalina kye bamanyi. Omuntu ayagala kulwanyisa akuyombesa. Sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa idha kana yawmi sawmi ahadukum, singa lubeera olunaku mmwe lwabeera asiibye, fala yarufuth wala yaskhab,
tagezaako okwogera ebigambo ebyobulimba, tagezaako kubeera nga ayonoona okusiiba ke. Yagamba nti fa insaba ahadukum, singa omu mmwe obeera onyiizibwa ng'onyiizibwa omuntu omulala, yagamba sallallahu alaihi wasallam au qatalahu, obanga ayagala kulwanyisa, sallallahu alaihi wasallam yagamba nti faliyaqul, gamba nti inni mur'u sa'im, mazima ddala nze nasiibye. Yagamba nti waman lam yada qawla zuri wal amalu bihi falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu. Omuntu atalika ebigambo bya bulimba na bigambo bya kukonjera ewa Allah batalina bwetaavu kulekayo emmere ye na byakunywa bye. N'olw'ensonga eyo, ensonga ezo mwenda tubeere nga tuzeekwatako. Wallahu أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بالخير.